gumikirize n'okutufugisa mu ono mugandawo kwebyo mu bugumikirizo bw'ekiralo ate otaddeko era tubeere bagumikiriza okutufugisa mugandawo. Ayi Allah Muhammad bw'aba byayogera bye bituufu tonyeze ejji amayinja okuva mu bire gankuba enfiire wano ne gatonya ne gabukuba n'afiirawo. Sa'ala sa'ilun bi azabin waqi, yesabidde nga yennyini teryamukase kivuddemu ye ne yeesabira. Yeesabidde oyo asabye bi azabin waqi, ekibonerezo ontegeera, ekibonerezo ekiri mu kashi ekigwawo mu ssaawa eyo nga buli omu alaba. Lil kafirin, abo basazeewo okuwulira ne basalawo obutawulira. Kafiru ye muntu abikka ekirikkiriya. Ekigambo kafiru mu lulimi Olwarabu kitegeeza omuntu abikka ekintu ekirikkiriya. Gwe nosalawo ogamba n'okibikka mu ttuntu ng'enjuba eyaka n'ogamba nti lino ttumbi. Ttuntu enjuba eyaka n'ogamba nti aa ttumbi saawa mukaaga ogw'ekiro. Kati gwe obisse kasi obikka ekirikkiriya mu Luwarabu olutali lwa theology tugamba kafara. Yabisse yabisse ekirikkiriya n'ayita ettuntu ettumbi. Ontegeera? Lil kafirina abo ababikka kangende mu theology, kale abawakanya amazima mu theology laisa lahu dafe, abo tebalina kiribalwanirira ku kibonerezo. Owaaye ole afiirawo baali tebaweddeeyo abawakanya, naye Katonda akulaga nti awakanya kino waakufa. Waakufa. Mwattu tekyabatiisa kubanga baaliyo ne basirika. Bwe batuuka e Madiina ne batandika obukuukuulu. Mu kitabo ekimu nagamba Madiina kyafuuka kyatokota nga si kisaanikire nga ne nabbi mwali. Obulwadde bwe butandika okumuluma obwamulumira ennaku 10 ne bumutta kubanga yanywa butwa, yaweebwa obutwa n'afa butwa. Muhammad yanywesebwa obutwa n'afa obutwa. Mu nnaku 10 ze yalwaliramu ng'awulira nze sikkiriza nze atulekera atya ekifaanagana kiri oli yafiirawo. Nabbi yasaba ekkalaamu n'olupapula ku lunaku lwokuna, raziyatu yamul khamis. Gwe n'ogamba raziyatu yamul khamis ku internet ejja kuleetera hadith eyo. Raziyat yamul khamis oba the calamity of the Thursday, ekikangabwa ky'olunaku lwokuna. Google ejja kuwa hadith eyo. Ojagala mu Luwarabu oba ojagala mu Lungereza ejja gikuwa. Eri mu Bukhari, eri Muslim, eri mu bitabo byonna ebyo. Egamba nti nabbi ng'obulwadde bumuluma yalambulwako baswaba be. Baba bali mu nnyumba n'agamba nti mundeetere kalaamu n'olupapula mbawandiike, nteeke mu buwandiike ekiwandiiko. Nteeke mu buwandiike ekiwandiiko. Omusajja afa, wali yagamba nti buli kyenjogera kati mukiwulirize. Waliwo kye yayogera awulira mu Madiina bakiziimuula, na wali wennyini nga yakakyogera waliwo yafiirawo nga kiziimudde. Agamba Muhammad twakuwulira buli kimu ate kati tukola bino. Agamba mumpe kalaamu n'olupapula nteeke mu buwandiike. Kakati abantu abagezi ekimala baategeera kiki kyayagala okuteeka mu buwandiike, kubanga eri yali verbal, wali yali akyogedde bwogezi. Era n'agamba
aktubu lakum kitaban bateke nteke mbuwandike ekiwandiiko lan tadillu ba'di lan tadillu ba'di in samsum bihi lan tadillu ba'di bwe munaba mukyekutteko teri ali bululu